twolekedde ku office za lands. Akasimu kavuze nti hello. Hello. Mr. Lugonvu gyebaleko. Kale sebo nawe gyebaleko. Sebo nkubi wano okusinziira ku lands office Mpigi. Nkutegeeza nti ebyapa bye bya Nseke byafulumya osobola okubinona. Ebyanseke Kakati lyekkubo lino. Estate twagamba titugenda jita paka ng'ebyapa biri ready ku mmeeza. Ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda wadde akakuba katonya by'ebyapa biri bizze. Estate eno ya kigagga. Abantu abaagala residential ez'obuvunaanyizibwa, abantu abaagala okusula ewantu abawa emirembe, abantu abaagala okuzimba amaka gaabwe ewantu wateeka ennyumba n'awulira nga obulamu bwonna buteredde. Lots gye tulinawo ebyapa baakoze bya 5 ku 10 na 10 ku 10 zokka. Tetulinamu 5 ku 5. Tulinamu 5 ku 5. Olwedde sebo waliwo abagyesoonedde abaamanya. Kyembadde ngenda okubuuza. Be bayita binansangayo. Binansangayo nze. Sikulwa gijjira ng'egize. Enno lino lyekkubo lya lands. Abantu libalage. Kimanyi. Waliwo aga nti bw'obanga lino ekkubo walikwatako ng'ononye kyapa obanga oleese kyapa ku transfer. Mukama akuwa omukisa. Oli mu abo be tulina okuba n'olukiiko ku Bat Valley Theatre. Tubuuze nti omwaka gukuyisizza gutya. Kimanyi Mpigi wano oba omulengera wansi. Ye Mpigi oba omulaba wansi. Ine ekkubo yalikwatako. Tulina olukiiko ku Bat Valley Theatre. Ngalo paati babaladiro. Waliwo yagamba nze siri Land Road. Nazimba y'amaka. Kati ye ng'obwa Land Road amanyi mbu Land Road yaba n'ennyumba z'abapangiza. Yasolooza. Land Road ye muntu aba n'ettaka lye. Kye bayita ettaka. Oba kuliko ennyumba oba tekuli oba Land Road. Twolekedde ku lands. Ettaka lino tujja ddibalagako. Estate eno tujja giggulawo kuba ekyatusumbuwa ku makubo. Naye ekirungi nti ebyapa kati byo tubinonye bituli mu ngalo. Ploti zino zigenda kuba za bukadde 13 fuuti 5 ku 10. Kibanja mpola tukikkiriza era nga bwe tuzze tukola. Osobola okutandikako n'obukadde 8 balance ow'obukadde 5 ne tukuwayo emyezi 5 okuba ng'omukozi eki ng'omusasudde mpola mpola ate n'obeera n'ekintu kyo. Naawe asasudde omulundi ogumu okkirizibwa okusasula omulundi ogumu era w'osasula olunaku lw'osasula ssente zo mu office lwe lunaku lw'osayiningirwa transfer forms lwe lunaku lw'ogenda n'ekyapa kyo. Kati tuli ku lands office. Bubaka ki obuvudde munda eyo ebyapa bibulamu wangi. Era no foomu mpya. Ate wano we nazze. Foomu mpya. Wano we nazze. Kati kitegeeza bwe mba ngangize kashi akantu kange tambula na nakugambye. Kikyo kiraba. Enagambye waliwo yasoona. Ali ludda Madamu Rebecca. Eyajja dda. Ng'ate yakeera. Oli mute. Oli mute just kufuna transfer zaawo. Uno wano. Nseke ebyapa bibino. Essaawa yonna eggulwawo. Ennaku z'omwezi meka? Kwata wano. Meka ezo? Meka? Ziri
mwezi 2 ogw'okumeka 11 omwaka 2024 essaawa 5 n'eddakiika 37 ez'okumakya essaawa ekyapa kino ebyapa bino ebyafulumidde leero lwononye kati leero nze lwennonye estate ya Nseke abamanyi Nseke mujjukira Nseke twamuyinako ono yaliko amasannyalaze ku ground bwe twasikira amasannyalaze ku ground ntwala omukisa guno okuga nti amasannyalaze ku ground kwegali amazzi weegali wantu abaga nti njagala wenzimba emizigo gy'abapangisa onansonyiwa mukulu no siggwe agamba nti njagala wenteeka ennyumba yange ya bisenge 3 4 5 nserese akategula nserese ebbaati lya black nfune ne compound nsimbemu omuddo nga nzija ne parking akamotoka kange oba akapiki kange jangu tulabe okuva ekalagala ku Kolansi okutuuka wali boda ya 2 kyokka bw'omanyiira ekitundu n'olukumi otambula kubanga ofuna etambula kikyo mbuuza abo balinda olabako abalinda okulabako osobola waliwo abaga nti nze mwami Lugonvu ebyamakubo binansangayo ojja osobola okuntakitinga essimu yaffe ya office 0700 63 esembya ya 37 0700 63 neera 63 esembyayo 37 osobola okontaktinga ku screen kweri ne tulaba noga nti njagala kakaploti naye nga bwe nabategeezezza osobola okutandika n'obukadde 8 ploti za bukadde 13 fuuti 5 ku 10 osobola okutandika n'obukadde 8 balance n'omusasula mu bbanga tukuwa emyezi 5 okumalayo balance wo naye gwazirina zonna ngoga nti nze nzirina ojja buzi n'osasula sente zo ne tukuwa ground ne tukuwa ekyapa kyo ononsonyi wasooka oba ntegeereze kavyu kano kaawa ketulaba wansi kakati oyo mpigi naye olwo oluguudo olwolaba ate lwe luguudo oludde e Butambala Gomba wali waggulu kwe ku kitebe kya district abantu abasinga balowooza nti office za land ziri ku kitebe kya district ekitebe kya district kiri walala ne office za land ziri waki ziri walala estate ya kigagga si estate ya ghetto ne mu kusooka erimu ploti za fuuti 10 ku 15 ku 10 erimu kikungu kyokka eno town ya nyonnyola abantu mpiki eno mulimu kabanka mpigi town mulimu kabanka kuba kati nina akasente kange KTM wentuukire nateete kya banka kyekikuluma owulira nga tawuni yonna amafuta go tomalaawo owulira nga tawuni yonna okula erina okubaamu banka naye lwakuba gwaŋŋamba mbu ate bwekikulaga nti ekuze mina obbaamu kugumu erina okubaamu abalalu ne bamalaaya abeetunda omulalu ajja wali kasolaba ekibuga nga kitandise okubeeramu abalalu ne bamalaaya manya kikuze kakati obadde ombuuza banka tuyina eno Stanbic wano Stanbic Bank ogiraba kati ate bwova ku Stanbic Bank wali odda ku Centenary Bank ogiraba eno Stanbic eri Centenary ogirabye kati Centenary gyogenda okulaba kati bw'ogula wantu wali eno yebeera tawuni yo eno yebeera tawuni yo bwagenda e Kampala ogendayo ku lwo Centenary yino wano ogiraba kati liri ekkubo lyolaba erigenda eri lyeri eridde e Butambala gundi boza kati lino lyolengeddemu eno lyerino eridda yes erigwa Kalagala neridda Masaka era bw'obanga ozze mu Mpigi town ng'ogenda ku estate yaffe lino lyokwata naye naawe ebyapa obirabye osobola nti kanfuneko poloti 5 ku 10 kanfuneko 10 ku 10 oba kantwaleko 5 ku 13 oba tuli ba family tuli ba mukwano twandyagadde okukola akafo kaffe tuweeka 5 ku 10 tweriraane jangu twogere tugambe nti kino kirabo bwe kyalunaku kigenda kuba kirabo ati kati Christmas bwentyo bwenkola kati byebyo project tugitadde
Christmas bonanza ebeera bonanza oba Christmas gift. Akayimbo kawulidde aka Merry Christmas oh Happy New Year Komandero. Omanya omwaka guweddeko. Kakati ekibuuzo ekiriwo nti omwaka ogubanga guweddeko ogumazeeko otya. Eno nno yonna tukyali mu tawuni ya Mpigi. Tetunafuluma. Omuntu atamanyi tawuni ya Mpigi tukyali mu tawuni ya Mpigi kati wano ate we bayita Kalagala. Naye era nga ne Kalagala kitundu ku Mpigi. Mpigi Kalagala bwe kityo bwe kiri. Mpigi tewali kitaliimu ge mazima. Era ogwo okusalawo okuva Mpigi okolera e Kampala gwa baasazeewo. Kati olwo luguudo lwaffe bali mu Gattaka Express. Bali mu Gattaka Express. Kitinde nkusiibudde. Onsiibudde.